Tuli mu kuziika Ssembabule, jo bode yasuzeeyo ewaka. Okay. Yes, bode yasuzeeyo ewaka. So family nevayo ne wasaidi ye ngeri musumba byabadde abakolera. Omanyi ndowooza ebiri ku social media biwadde family hard time. First of all, to concentrate okukungubagira omuntu waabwe. Yeah, you just have to feeling our feelings. Kyokka kiyinza okubanga ebbanga omusirikale gy'abadde mu bulamu bwa musumba musumba abadde alina contribution y'amaanyi mu bulamu bwe because yali n'omukwata afiitinge mu ye kati ayinza okubanga abadde w'amaanyi ate ne mu family nga alina kya contributinga kati family eri wakati w'okukungubaga ate n'okulwanirira omuntu abadde empaji pastor mu position ye ngeya pastor kyova kati mu bigambo mulimu okukungubaga mulimu n'okugezaako kiryalinga air ove kwebye ebyabaawo so mpe kilipe ninga jua mkwata mkono mkono mgarenyu kwa yamu gomezemu kachi mtebekanisa abantu abo ekisomano rukundo embabazi ziranka zitugirira oka yone cyora akora umuntu mureka narra garambo umuntu Nyentakare tuyena kutera ndaha tumuziike abavudde Kampala abasolti mbalaba abachachi ya Pastor Bugingo bagisani tubebaza olw'amaanyi ge mutaddemu n'obwagazi bwe mulaze erife omukwano gwe mutulaze ne mutendika engendo ne mujja kiraga omukwano gutuwangadde naye kukananira nti ekinyimiriza wano njagala kumenyawo statement yababa okwogera essaawa zino mu mazima amatuufu tubasaba abeeno temuwuliriza bintu bya social media kubanga ebigambo bya social media bibuzaabuza nze ayogera kati nina obukakafu obulaga ati emmoloka ya musumba baagikuba amasasi musumba naye yafuna ku bisago nze ayogera nammwe muzeeyi Richard essaawa zino omugenzi nze yamujja katanda ke yaliko ku mochale okumujja katanda akaaliko aka poliisi okumuteeka ku kamochale okumuteeka munda kati ebigambo ya social media we tuli wano tuli ku bulumi bungi saagala muntu awaayira ate oba musumba teyafuna buzibu musumba yafuna obuzibu naye twebaze ekimuti musumba yalwana nnyo ku bulamu wafande Richard muvuga amutwale emulago aboogere social media boogere naye mukama waali byabaddeyo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero naye ng'agenda kuziikibwa mbadde